amanya gange nze William Augustine Baguma ndi muwandiisi eyatumibwa Yesu Kristo mu 1998 okuwandiika ku bikwata ku kukyama n'okubula kw'abagoberezi be aba Yesu Kristo abali mu nsi kati. Ndi wano ku lusozi Kitongo we nafunira obuwandiisi buno mu kifo kyennyini mwendi kyekifo kye nafunirako mu buwandiisi 1998 Katonda n'aleeta okubikulirwa gye ndi nenkufuna. Era ndi muwandiisi w'ensonga eno ekwata ku kukyama n'okubula kw'abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu nsi okumala emyaka 36 nga ndi muwandiisi era ebiwandiiko byange bize bisomebwa mu mawanga mangi mu nsi, mu mawanga ga Africa, mu Bulaaya, mu America, mu Asia ne mu Australia. Kontinenti zonna okuyita mu posta ebiwandiiko byange badde bitambula ne bigenda mu mawanga ago mu bantu abatali bamu. Nolwekyo basebo ne banyabo abali mu Uganda ne mu mawanga gonna abawulira olulimi Oluganda, obunabbi buno oba obuwandiisi buno obwaka ku nsi 1998 bulaga nti okukyama kw'abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu nsi kati oba okukyamizibwa kw'enjiri ya Yesu Kristo okuliwo kwe kuleetedde ensi yonna gye mulaba okutabanguka, okwonooneka mu buli kimu, nga tewali mirembe giri mu mitima gy'abantu, teri mirembe giri mu maka g'abantu, teri mirembe mu mawanga, kubanga enjiri ya Yesu Kristo yennyini ekyamizibwa. Ekyaleetawo gano madiini n'amakanisa ge mulaba mu nsi ag'enjawulo nga muggalaba eyo nga abantu bano abakkiriza Yesu Kristo abali mu nsi bali mu kibi kyenjawukana. Ekibi ekyo kyemulaba ekyenjawukana mwe bali ke kabonero akalaga nti bakyama ne babula, kubanga enjawukana zino zemulaba ez'abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu madiini n'amakanisa ag'enjawulo ke kabonero akalaga nti okwagala kwa Katonda okwali mu Yesu Kristo tekuli mu bo. Ate etteeka erijja erya Yesu Kristo lye yakola eri abayigirizwa be eryali balagira okwagalananga bokka na bokka nga bwe kiri mu Yokaana enjiri sura 13 n'olunyiriri lwa 34 okwa 35. Ate n'obumu Yesu Kristo bwe yayagala mu kanisa ye byonna tebiriwo kati. Nga mbagambye nti okwagala okwali mu Yesu Kristo tekuli mu bo. Etteeka eryali lyakufuga abakkiriza Yesu Kristo mu nsi yonna eryali balagira kwagalananga bokka na bokka. Ate era n'obumu Yesu bwe yayagala ebyo byonna zaali mpagi Yesu Kristo kwe yateeka ekkanisa ye. Naye abamukkiriza leero bali mu njawukana. Yesu obubonero bwa Yesu Kristo bwe yateekawo obwali bwakubalaga kubawula n'ensi tebabulina. Kyekizibu era bwe buwandiisi buno kyebuze kulaga eri ensi abantu bategeere nti amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati malwadde, tegalina bulamu bwa Yesu Kristo. Kyemuba mulaba mu mawanga gonna bwe mulaba nga Uganda n'amawanga mangi abakkiriza Kristo ge basingamu obungi, era teri kabonero akalaga nti bakkiriza, kubanga okwagala tewali, okwagalana tewali, obumu tewali, ate n'obutuukirivu tewali. Era mpa ebyokulabirako nga wano mu Uganda mujja kukisanga nti Uganda abakkiriza Yesu Kristo be basinga obungi mu ggwanga lino. Naye ate ekizibu nti ly'eggwanga eryogerwako nti lijjuddemu enguzi n'obubbi mu bitongole bya gavumenti. Ate nga bonna abali mu gavumenti ova ku LC1 oba ku ofiisi esooka, ku mukulembeze asooka wa gavumenti ku kyalo okutuukira ddala mu ofiisi ya pulezidenti, bonna bagoberezi b'amadiini n'amakanisa, bonna bagoberezi b'amadiini n'amakanisa. Era ne gwe batenda kulya enguzi oba okubba mu gavumenti
yatuuzibwa ku ntebe mu maaso mu madiini n'amakanisa ng'akabonero akalaga nti amadiini gano n'amakanisa gali mu nsi kati malwadde, tegalina bulamu bwa Katonda, tegali na bulamu bwa Yesu Kristo. Ekyo ekisooka basebe ne banyama bampuliriza, kye kisookera ddala okuwalaga obukyama kw'abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu nsi, newankubadde obukyama kugazi, obukyama kunene okw'abakkiriza Yesu Kristo abali mu nsi kati. Obukulembeze bw'amadiini n'amakanisa agali mu nsi kati tebwava eri Katonda businziira ku byawandiikibwa, businziira ku mbeera. Obukulembeze bw'amadiini n'amakanisa bwe buli kati, kubanga singa abantu bano abakulembera amadiini n'amakanisa baali ba Katonda, singa baagalana, singa bali bumu, singa nga bwe kyali mu kanisa yasooka, omwali Pawulo, Peetero ne banne. N'olwekyo kati ekiri ku nsi kati kye mulaba nti ensi yonna esobeddwa, ensi yonna esobeddwa nga mbitegeeza, era bw'otunula embeera z'abantu ze balimu kati, abantu batabanguse, abantu teri yesiga munne, abantu amawanga gali mu kulwanagana nga bwe mugalaba, ate nga gonna agasinga obungi gabakkiriza Yesu Kristo.